Yalibadde nga slogan ya kusaasanya bodybuilding mu ggwanga lyonna, kyetuva tugenda mu bitundu ebyenjawulo. Masaka tuluddewo okugendayo olw'okuba nti bo batubadde kumpi nga waliwo abajja nga balinga abatutimba bbula nga tulowooza nti bamanyi kye baba balina okukola, until okutuusa lwe twatuuseeyo ne tusanga nga nabo bakola bikyamu. Era mu Mr. Uganda ono tusuubira ebyenjawulo, tusuubira n'abalala abazze nga bamumanyi nti omuzannyo gwaffe gulimu endya ey'enjawulo, gulimu ebintu ebyenjawulo. Tulina abantu abapya era betufunye betusuubira Pulezidenti ajja babuulirako abazze okulaba nga batuyambako okutambuza omuzannyo guno. Abazannyi beetegese bulungi era essaawa zino siyinza kugamba nti tusobola okupulidikitinga nti ani agenda okuwangula Mr. Uganda. Kijja kuba kizibu, wabula katulinde tayimu eri egenda okusalawo sinsi nti n'ekifo kipya we tulaga tetubeerangayo kona mpaka z'amaanyi bwe ziti, ate nga tukimanyi nti byebimu ku bitundu bye tusinga okubaamu n'abawagizi ab'amaanyi. So nsuubira okuba nti tugenda kubeera nakyanjawulo okusinga ku Mr. Uganda gwe tubadde tubeera naye emabega.